Okay, mbabuuzaako buli omu gyasinzidde okubeera nga ate agoberera video ng'enkola yaffe bw'ebeera otandika na kubeera nga ate oginteerako ekigawo likinga sharingirako abalala nga bw'osobola comment section ate nayo ebeera open ku biki by'ogenda okubeera nga ate olaba nga sinnabatwala mu video munzikirize mbeere nga ate mbuuzaako abantu bange abasinzidde awo mu ggwanga li Saudi Arabia, Qatar, Dubai, Bahrain, Oman, Kuwait, Jordan, Yemen, Iraq, UAE awo nawona mu Qatar suubira buli kimu kitambula bulungi nnyo maliradi sana side ezeyo abalabira mu America eyo mambuka neyo maserengeta awo naona mu Canada ne side eno e Europe na munyongero kubeera nga temba buuzako abalabira mu Africa yona ne Uganda at large ana munyongero kubeera nga temba buuzako nsubire buli kimu kitambula bulungi nnyo maliradi sana. Kakati no kulwa abadde lwa Sunday waliwo abagole babadde bategese bulungi nnyo olunaku lwabwe olw'embaga n'emikolo nga mitegeera emikolo gibeera mu segments ez'enjawulo eri bannaffe abatali bayisiraamu. Omukolo gusokera ddala oba party esokera ddala abagole bave waka bebeera nga tebagenda ku kkanisa ne babagatta bulungi nnyo oluva mu kubeera nga tebabagatta balinnya butereevu mmotoka ne babeera nga ate bagenda ku reception era nga eno gye basinkana abagenyi baabwe ne babeera nga ate balya nabo wamu ekijjulo nabwe ekityo omukolo guno gwatambudde bwe gutyo mu ntandikwa nga tewali buzibu na bumu nga tewali sayini ya buzibu na bumu bonna era nga munaye abagole bakedde ku makya ne babeera nga tebava ewaka ne bagenda ku kkanisa olwavudde ku kkanisa nga bamaze okubeera nga tebabagatta bakutekuwo ne babeera nga tebagenda ku reception gye bategekedde abagenyi baabwe. Enduulu yabadde y'amaanyi nnyo abagole nga bamaze okubeera nga tebatuuka ku kifo gye bategekedde reception era nga nkugambye kwabadde kusagambiza nga tewali sayini ya buzibu bonna. Emmotoka eyabaddemu abagole yabadde ekulembedde ng'emabega waliwo emmotoka y'emperekeza n'emmotoka endala nga mubitegeera oluserengende lwabadde luwanvu nnyo munnange tayimu y'abagole okubeera nga tebava mu mmotoka yatuuse era nga munaye babadde bagezako okubeera nga tebafuluma bwe bati emmotoka bwe babadde bagipaakinze mu maaso gaayo wabaddewo omuti gwebejjuddemu ebitundu bibiri teri yategedde gwebejjuddemu gutya ne gubeera nga tegugwira emmotoka sayidi eno ewabadde omugole omusajja saako n'omugole omukyala ne gubeera nga ate munnaye gubattirawo obudde obwennyini ekyenjawulo abagole bokka be baafudde era ng'omuti guno tegwasobodde okubeera nga tegukosa emperekeze oba omuntu omulala yenna yenna ku mukolo ebyo no byabadde sayidi ezeeyo era ng'obutambi mbuyina ngenda kubeera nga tembubazanyira mubeere nga tembulaba embeera nga bwetambula. Comment section ndakutegeezeza beera nga te ogenda wansi awo beere nga te osula ku comment yo ku biki ebyo ogenda okubeera nga ate olaba gwolowooza ki buzibu bwavudde ku ki lyabadde eddogo lyabadde kiki ekigenda mu maaso era nga beera nga te osulawo comment yo ogenda kubeera nga te nkuteerawo video ezo asako ne videos endala nnyingi nnyo nazo tuula beera nga te oziwa obudde obeere nga te ojjamu n'ebyokuyiga subscribinga bw'oba nga obadde tolina okubeera nga te otugattako ka notification bell kokoneko kajja kubeera nga teekako alatinga buli nabadde se video awo kankuteerawo ensonga zino ez'abagole then oluvannyuma kubona amawulire amalala mangi nnyo temubaawo. Kakati emboozi ya leero yemmwe abasajja abaana abakwatiddwa nga bangi like people are keeping quiet, people are dying from inside. Nampandikidde emboozi ye maama we baamuwasa taata we yawasa maama we bwamuwasa n'azaala abaana bangi naye nga temuli mwana mulenzi. Taata yanyiiga n'abeera nga kale abaana tabaagala nga abalagira ddala, of which to me it's not new
because in African settings tuyina endowooza nti omwana obuwala engeri gyazaala oba nga afulumya kika abasajja balaba nga baba batazadde. Maama omwana ono ye mukulu mu baana b'omukyalo ono agambye Fifi nze saalabako ku baana balala ebbanga linnabeera ewaka ne maama oba nga taata yabazaala simanyi oba yazaalayo abaana abalala. I can't say anything about that because mubuuziza mu mboozi eno gitweyongedde mu maaso taata mwetayinayo ku baana balala agambye simanyi. Kati maama we bamuwasa n'azaala abaana n'anoonya omwana w'obulenzi n'abula. Agambye actually oluvannyuma ennyo namanya ensonga lwaki maama yali atuzadde bangi yalinga anoonya mwana mulenzi kusanyusa taata. Mwana omulenzi n'abula. Lwakya lumu mbu maama ng'agenze mu lumbe taata nga takozesa omwana omukulu. Agambye nze saasirika. Maama we yaddanga mugamba naye ab'ekyalo saabagamba kuba taata yali ampooninze nga manyi bajja mugamba. So maama bwe yadda ne munnyonnyola ekituuseewo. Maama we n'amugamba mwana wange sirika. N'amugamba mwana wange sirika. Mwana wange ogenda kuswaza famire. Mwana wange ogenda kuswaza ekika. Ogenda kunswaza. Bantu bajja kulowooza nina bye situukiriza. Kati maama mufo ky'okulaba ensobi y'omwami we ye yalaba ze banaamwogerako ye ng'omuntu. Agambye Fifi nasirika kuba maama wange nze kye yaŋŋamba okukola. Nitubeerayo mu kyalo ne tutera nga tusomaasoma n'aŋŋamba ekyembi nafuna olubuto. Ne mugamba wafuna olubuto walinga mu kiraasi ki? N'aŋŋamba nze nali maze okutuula P7 mu baana abakulu ewaka. Nze nali mu baali awo ewaka. Nali maze okutuula P7. Kati munnange maama nga agamba taata nga agambe twatuula nze ne maama ne taata nga taata abuuza ani nannyini lubuto. Maama n'amugamba olubuto tulugje. Maama teyaddamu taata nti ono ye nannyini lubuto, yamubuuza bubuuza olubuto tulugjemu. Agambe Fifi bamaama abo okukuuma obufumbo bwabwe n'ebyama by'obufumbo bwabwe balumizaamu abaana bangi oba abantu bangi. Maama we ne taata we bakkiriziganya kubanga omukyala yalaga bbaawe nti nkimanyi wakozesa omwana kati mbadde mbuuza olubuto tulugjemu. Taata n'amugamba mwe mumanyi. Kyokka maama n'agenga ono ne basigaza olubuto lw'omwana. Maama n'agamba muwala we mwana wange saagala bantu bamanye nti nno oli lubuto. Ngenda kutwala ewaffe gye bazaala maama naye tobagamba ng'ekyatuukawo gwe bonna omala okuzaala nze omwana njamu kima muleete wano gwe weyongereyo n'obulamu bwo. Agambye nga bantwala ewa jjajja mu kyalo nga mbeera ne jjajja ng'alabirira lubuto anoga obudagala nga nzaala. Agambye nazaala omwana mulenzi. Maama n'aleeta omwana ewaka amukuze ng'omwana w'omukazi omulala omwana wa bbaawe n'alagira muwala we bamwongereyo buleka ne mbekudde eno. Kati mu sinaliyo y'ono omwana bwe tunyumizza maama alinga gwe baali batikkudde ku mugugu gw'okufuna omwana omulenzi. Sajja wange bamuzaalidde omwana omulenzi so munnange gwe sirika. Agambye Fifi omwana namuzaala namusindika eyo muba mulerwa mu kyalo gye nazaalira nenyonsa omwana ndowooza emyezi ng'ebiri. Maama n'amutwala naye oba maama yagambako jjajja wange omukyala simanyi kuba jjajja yakeera kumakya n'aŋŋamba yanfunga omwana amaze omutwala yanfunidde omulimu ngende nkola obwawusigaalo. N'akola obwawusigaalo e Kampala. Aŋŋambye bino bikitwala abantu bweru ebyajja n'ensitukiramu. Namugamba kati wali ozze muno otunula ku taata wo bamaama wo? Aŋŋambye nedda ewaka neesonyiwayo kuba mpuliranga sikyajaayo. Aŋŋambye sikyajaayo. Ne mugamba omwana omuwuliza. Aŋŋambye Fifi simanyi saagala kumanya bibakwatako bonna abeeka.
agambye nze newendi banvudde ebuwalabu ngenda kudda mu Kampala oba wantu wonna nkole ebyange nga nze mbeera awo mpaka Katonda lwalinzija mu bulamu bw'ensi. Nti omusango agamba akusalira maama we, yamugaana okuloopako wadde kwerosi, yamugaana okubaako gwabuulira. N'agamba ye kati bwe yakula bw'akuze kati abitunulamu nga maama we yafa mu kuprotectinga bufumbo bwe n'ekitiibwa kya bbaawe than maama okulwanirira ye omwana we. Aga efifinze sina tebantwalako wadde kwerosi mbubaga maama yagamba kimu tusirike tekiva mu nju. Taata n'agamba kaali kiwulira ebweru wonna ajja kutusalaasala ffenna ne maama. N'agamba kati netunya maama wange alina baganda bange. Nange nesirika. Nemubuuza maama we oba yazaalayo ku mwana omulenzi. N'agamba simanyi nze naleka alina abawala beereere. Naye nze omulenzi gwe nazaala maama yamukima n'amutwala eka. Oba kati ye mulenzi aliyo mu maka. I don't know, nze mbyebuuza wano. So mu Africa abakazi bangi abasirikiddwa okukwatibwa kw'abaana baabwe simply because they are protecting their men, simply because batya public oba judginga, simply because bakimanyi bajja kubeera nga basekererwa. Kuba bannange eno keesi ya kukwata ono omwana ng'abantu musindise meseji z'okukwatibwa. Naye nga buli omu amaliriza akugamba maama yaŋŋamba soogera. Bannange nno si byangu. Abantu bangi bakwatiddwa. Abantu bangi bakwatiddwa. We are in a rotten generation. Ate nga manya ezo generation z'obose ziba bbiri. Osse eyo ono gy'alimu ne bagenda okuzaala bw'anaaba abazadde agenda kuba yakoowakowadda. We are in a rotten generation where women choose men, where women choose respect, where women choose pride over their children. Over their children. Mu bufunze baamuzaaza omusika wa taata we. Nno gwe family zirimu ebintu. Bw'obanga waliwo ebintu ebirungi Katonda fukamira omwebaza isaako omukono mu maaso. Saako omukono mu maaso. Kubanga nze nsoma stories zammwe wano nimpulira nga sizitegeera. Waliwo n'endala by the way kangireete ngibasomere. Naye maama we ddala kamuzaala ddala ye amufuukira ekizibu kwegamba maama ennaku zino kiki lwaki bamama beekyaye nnyo. It goes back to what I said nti generation mutta bbiri kati bamaama bano ndoza generation yaabwe yabatulugunya kati ne bakipassinga on ne bazadde bayinza kipassinga on. Generation ne generation zibeera nga nfu. Nezibeera nga nfu nkubuuli. Nezibeera nga nfu awatali ayamba. Mwana wo naawe n'atuuka n'okuzaala maama n'olera omwana wa bbaawo ng'ate omwana muwala we yamuzadde. Bannange era nno ebintu si byangu. Buli omu waali walabira omwezi n'enjuba. Nange njagala bba amawulire gano. Waliwo omuwala yali mupya nga yakajja mu Amerika yatuukira eyo California. Omuwala we bw'atuukira e California ng'agenda afuna omulimu, waliwo Munnayuganda yamufunira omulimu. Munnayuganda bwe yamufunira omulimu ng'omuwala nannyini mulimu ye Namuli. Nannyini mulimu ye Namuli. Ninga gwe bafunidde omulimu ye Nabukalu. Ya California inanye emirimu gy'obwasikaali gy'okukola obwasikaali e California bakola nnyo emirimu gya sikaali. Paka tifana mu Massachusetts kimanyikibwa tulina nnyo emirimu gy'abakadde. Ng'omuwala agenda yakola bulungi n'Abazungu ne bamwagala kuba bwe yali akola CV yabalaga nti ye
yali akola Uganda yakolako obwasikaali yali akolako mu Salasini bikyokola sigi bwe bitukala ebyokulimba n'okola sigi naye muwala ng'agenda asaba omulimu bw'asaba omulimu nga bagenda bagumuwa bakwata omulimu nga bagumuwa gwali gwa $1 ndowooza nga 1,000 ewiiki kati ebyembi nga binajja nga bakwata omuwala nga bamusiima nga bamuwa omulimu ng'akola ebyembi nga binajja ababbi nga bagenda bajja babba ku bbanka nga ku bbanka we bazze okubba ono jjukira omuwala yayina batuuni bali bazze nammundu ne bakuwa empale eya security ne bakwambaza uniform ne bakwanika batuuni omuwala nga bagenda bamubba nga bamala babba bbanka nga bakwata n'omuwala nga naye bamutwala ng'ekizibiti nga bamuteeka mu bbuutu nga poliisi ejjeera nga bannange tunoonya Namuli kumbe nannyini mulimu eyagujjiddeyo ono ye Namuli waali kati ng'ate gwe babbye Nabukalu bamututte mu bbuutu bamukasuka eyo Arizona gye bamusuula kati mumpulirira ensasagge nga balanga ku leediyo za Amerika zonna Namuli abuze kajjuke ono nannyini mulimu yamufunira guno omulimu yalina n'omulimu awalala luddawa yalina omulimu gwe yali akola awalala naye ate teyeebuza tabula abagamba yasembeddwako okulabibwako ng'akuuma ku bbanka emu mu kitundu bwe kiti kati oli gwe bawambye ye Nabukalu naye nga yamugira omulimu ye Namuli kati gwe bambe nga bamubuuza gwani nze Namuli nga kigeza ne Namuli ono yalina okwewamba n'alaga nti taliyo mune Namuli nga naye abulanga naye yeekweka muli bamutwala bamukasuka zino bamubuuza gwani nti nze Namuli bamubuuza gwani nze Namuli eryokubiri ng'alyogera yayogera ne date of birth kati jjukira Namuli oli gono yasigadde California naye ono Nabukalu olwokuba yabadde akolanga Nabukalu yakoze nga Namuli ababbi olwamubba wali kikuwayo empaka Arizona huko wali tupayo kati poliisi yerangeera nga bannaye tulanga omuntu waffe yawambiddwa n'asuulirwa Arizona kati ng'oli agamba oba neeweeyo bagambe ekituufu nze Nabukalu nga bagambira nti ye Nabukalu ono giba gimuwunyira nga bamukwata ng'ono bagira ng'ono ku mulimu gy'akola addukayo nga yeewamba nga mu California avaamu nga n'ekyakola ng'avuga ng'agenda naye Arizona kimala kinge n'omusango nti bamuwambye n'agenda luddawa Arizona kati ate mugenda Arizona oliriza mugenda Arizona ng'ate poliisi ya Arizona ekwata ani Nabukalu nga yegamba banne Namuli uno tumukoze eki azuuse kati ng'oli amufudde omu agamba Mukama anfudde ate Namuli alaga bamukutte kati nze neeyite kikyentegeeza tujja wano okunoonya ssente ne ssente ya Amerika yambira ate yatulo mukazi watu bamusuula eyo Arizona yakajja mupya sisitemu tagimanyi olwamukwata nga bamukuba mizibu ababbi bagenda bamukuba mizibu bamutuuza mu kamotoka bagenda bamukuba mizibu bagenda omutuukako poliisi ng'agamba atuzudde mukozi wa bbanka yabadde akola obwasikaali erinnya nga ye Namuli yakubiddwa nnyo era nga tuuse okunyolwa kwaffe kale jjukira nannyini mpapula eyamufunira omulimu yali tannafuna mpapula oba green card kati ng'ono ate agenda afuna balooya ono gwe bakutte balooya ab'obwerere ba prosecutor bo bawolereza balowooza bawolereza Namuli kumbe ye Nabukalu munnange ng'ono amugamba ono nannyini mulimu oluvanyonyo nga beekubira amasimu gamba nga tokkiriza kuwa bujjanjabi kuba biyinza otuwunyira jangu tuyiye Panado ne mu ddwaliro togenda kono bankubye nnyo mpulira obulumi bunyuma n'omugongo gunnuma n'obulumi tebusobola kgenda na Panado n'obulumi afadhali bulina okgendako ne ku mpiso bankubye akabina konna ne kajjaba ne nkulagako mugongo gwonna bagukubye kajjukiro namga togenda mu ddwaliro biyinza okuwangwa ne bakizula nti ono gwe bakubye ye Nabukalu ate nga Namuli oli gye naakola ki
kati ng'oli amugamba nti atofa ngenda kutumiza eddagala njagula tayirano jangu biveemu ebyo birike munnange ono ababbi gwe baakubanga amugamba muganda wange kimanyi wannyamba naye nfa njikiriza banzijanjabe kale ebyempapula sigwe bana babangamba ebyokuntwala bampa empapula sijja bikkiriza naye nzikiriza banzijanjabe kati ng'ono akwiraga naye nakuyamba wadde bakubye emiggo mizibu nnyo wadde olina amabwa nekkiriza nja kwewaayo nze naanyiga ebiwundu tofuna bwe wanakuba eddagala ne bakuba empiso biki bajja kujjako details ate zirage nti nze gwe bajjanjabye mukwano nkwegadde oli ng'amugamba muganda wange emiggo gye bankuba mizibu sikyasobola kutuula ino emiggo gyetaaga ddwaliro kale nga nanyini manyi amugamba bwe bakujjanjabira bwoti ogenda kundeetera obuzibu kati ngono gwe bakubya mubuuzi oyagala nfe nobeera nga basika omugwa kakati gwobeera gwengeje emiggo gye bakukubye wamma okkiriza munnauganda okuwa panado oba ogenda n'oguma ne bakujjanjabanga namuli ng'ate gwe nabukalu muwendo wooza yamu baafuna obutakkaanyamba era nze namuyamba kale wadde baamukuba emiggo muwala natandika okwebinagaa kale muwala namuyamba tetuganyi ffenna tuba n'ebizibu kasita bakkuba tebaakutta emiggo obuggo ate nga baakuba kabina lwaki olemerako jangu nze nja kujjanjaba nja kunyiga emiggo gya kabina kati ono gwe baakuba ng'obulumi bwaliko bwetaaga ddwaliro naye nga nannyini mannya yajjayo omulimu yajjirayo nabukala omulimu agamba tofuna ki togenda mu ddwaliro okujjanjaba jangu nze nkunyiga ebiwundu kono nedda bankube nanze feesi ezimbye kanzikeze banzijanjabe namugamba newaddeyo nja kunyiga emiggo ku feesi n'akabina newe ogenda mu ddwaliro ogenda kunkwasa bannange bwebanga gwe gwe baakuba emiggo nga gwe yali ono okola otya oguma neewaayo mu ddwaliro ne bakujjanjaba oba otaasa muno naagwa kuba gajjukira emiggo nagyo gimuma mukazi wattu gyali gimuluma nga gimutuddemu gimuluma oguma emiggo ne gikuluma wamma bw'obeera gwe okuba oguma n'ofanga omuzira kuba emiggo egyo oyinza okugyamu tatanansi bw'obeera gwe ofanga muzira oba oguma neewaayo namuli n'akufunira panado n'akunyiganyiga ku kiwero. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba amannya agange ye Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge ngali wala manetaze enamba yange yeno eri 07 01 76 37 11 namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku ddwa ng'olina ebizibu visa zibuze amakaga kolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.